ADTV akabenje kadama afiiriddewo mu ggwanga lya Saudi Arabia. Mbaniriza genda kusaba subscribing ate ompere video na like. Bagitafa ADTV ensonga z'enjigiro nazo bambi ensonga z'amannaku nnyo. Zinkwasiza ennaku bambi kusaidia mwana mwana Kadamooni nnaku gye nnaku kusaidiye bambi gamazima. Ngenda kusaba subscribing ne Katonda bw'atyo bw'asazeewo. Nkwaniza ku ADTV egisazo gana muri genzi nago bambi gankubye enchuko y'amaanyi naye sinakyakola ninga kusaba bambi ompere video ka like na tusigale ngo following up ADTV gwamzimba n'amawulire agakwapulete ng'ate ne gakutusako biki ebitambula mu ggwanga lyaffe kwosa ne bweru waalyo. Ingideo ne Kadama manyikidwa nga Namubiru Jamila myaka 29 egy'obukulu munna yagudde ku accident Kadaama ono abadde yagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia mu mwaka gwa 2018 mu 2018 era ng'ono abadde successful nyabadde akoze era nga sente azikoze ziweze ngeri yagula n'akamotoka munene nga yeevuga omuntu yagenda nga Kadaama era ng'ono yakola edduuka ly'engoye mu Saudi Arabia nga dduuka ddene nnyo. Amanyi esinga omuntu nga Munnayuganda ogenda mu Saudi Arabia n'okolamu edduuka oba nno w'amaanyi oba otobye nnyo. Mwana mwana bambi abadde atandise okukula nga bambi obulamu bwe bwongedde okukyuka yagenda nga Kadaama ng'afuuse boosi ng'ono gwe bakozesa n'Abasaudi ng'akozesa Abasaudi nga bakozesa mu dduuka lye imagine Munnayuganda. Era ono abadde alina n'edduuka mu ggwanga Uganda saidi za Queen saidi z'okusawa ya Queen ng'alinawo edduuka ly'engatto z'abakazi engatto z'abasajja nga dduuka ddene mwana Namubiru Jamila naye munna yagudde ku accident ekiro ekikeesiza olunaku olwaleero nga waakava mu tawuni ya Saudi ennene katono nnyo akagivaamu atomeganya emmotoka ekika kya Pulimo ono abadde avuga emmotoka kika kya Vitis era nga bambi yonna esaanyo nga bw'ogirengera mu kifaananyi yonna eweddewo mu ggwanga lya Saudi Arabia munne gyafiidde Namubiru Jamila kitalimu kya Namubiru Jamila naye nga poliisi ya Saudi Arabia etegeeza nti eyabadde avuga Pulimo ye yakozesezza Jamila ensobi yamukozesezza ensobi ensonga nti Jamila yabadde agezaako okuva ku mukono gwe ng'amulaze indikeeta kala tote oli ye indikeeta oba teyazirabye yasigadde atajja okukakana ono yabadde aweta ogenda okudda ebbali n'amuba bwe yamukubye omukazi otu n'afuuka mu mmotoka n'agwa ebbali ate olwagudde ebbali emmotoka endala n'emufootola oluggi nga olengera olw'eggudo olw'emmotoka ekika kya Vitis. Namubiru Jamila we bakoonye emmotoka ye kugamba yavuddeyo wabweru olwafoosiye emmotoka eri okumukoona oluggi lw'eggudo n'afuutuka ebweru n'agwa ebweru mu kkubo oluvannyuma ate emmotoka yavuddeyo n'emufootola. Poliisi etegeeza nti batunudde ku kamera zaayo poliisi y'eggwanga lya Saudi Arabia etegeeza nti batunudde ku kamera zaayo nga kirabika nti Namubiru Jamila teyalifudde naye ate emmotoka eyamulinnye yemusse olw'ensonga nti yavudde mu mmotoka n'agwa ebbali kati okugwa ebbali kwekumuvuddeyo kulabika ng'afa olw'ensonga nti yagudde wansi mu mipiira gy'emmotoka yabadde etambula nemulinnya nemufootola yina naye nga kitalo bambi ekya Namubiru Jamila kibi nnyo bambi afiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia essaawa zino amawulire gano gatambulatambula nnyo ku mikutu migatta abantu era nga bwe tunulya article ekwatagana ku mawulire gano kubanga nga Namubiru Jamila mbagambe yagenda mu Saudi Arabia mu mwaka gwa 2018 n'essaawa zino munna yabadde akoze ng'afunye ssente ng'akozesa n'Abasaudi ng'abakozesa tulaba nti Abawarabu bagamba nti Abawarabu Bannayuganda tebasobola bakozesa naye Bannayuganda basobola okukozesa Abawarabu. Mwana mwona ono abadde abakozesa n'Abasaudi abadde abakozesa mu dduuka lye kuba article ey'amawulire gano endaga nti abadde akozesa Abasaudi bangi nnyo balimu Basaudi 12 babadde akozesa mu dduuka lye libadde ddene nnyo edduuka libadde litunda engoye kussa ne zishaliya engatto z'abakazi engatto z'abasajja engatto z'abaana engoye z'ababebi emifaaliso okugamba bambi abadde alina ebintu bibadde bennyo mu dduuka lye ne bambi kitalo nnyo ekya mwana Namubiru Jamila kyokka ekisinga okwewuunyisa tebamanyi kampuni kijayitamu ng'agenda aye tebamanyi abazadde be kugamba omulambo gwe gukyakonkomalidde mu ddwaliro e Saudi Arabia bakyebuuza ani muzadde we ani kampuni ki yamutwala kwasinga abadde bamanyi kampuni yamutwala mubandiyise bamanya bazadde be kubanga omuntu wabeera ayita mu kampuni awaayo details zonna zimukwatako abazadde be ab'eŋŋanda ze bonna abantu be abamukwatako kugamba abantu be abamukwataganyizaako abantu be gyabadde avudde bazadde be baganda be bonna ab'eŋŋanda bonna ebisa ebisinga kampuni ezo ziba basaba kati saa tebamanyi wadde muzadde we wadde kampuni mwe yayita. Namubiru Jamila mukazi wattu bambi
kitalo ekyanambiru Jamila nenga bambi kibi nnyo ku side yo nenga bambi afudde accident ni yabadde usaaza badde nga 3.2 ez'ekiro wali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nambiru Jamila yabadde ava ku dduuka lye ngero nanyuka ng'ayolekera wakaawe. Jjukira Nambiru Jamila munnaaye yazimba n'okuzima mu ggwanga lya Saudi Arabia. Nambiru Jamila abadde alaze amaanyi bambi kyokka ate kisinga okwewuunyisa wabadde atandikidde okufuna ate kasente ate waafiiridde ne bambi kitalo nnyo kibi nnyo. Katonda manyi Katonda yakuwa ate yakuggyako munansonyiwa eddoboozi gamba lintawanyirawanyamuko ekisenyiga kinnumaluma senyiga nnumaluma naye nga lijja kwayitirira akadde kwa naye nga bambi Nambiru Jamila bw'ati bw'afudde mu accident yabadde tandise okulabika nga obulamu bukyukakyuka ate Katonda bw'ati bwannaaye bwamugiddewo naye nga bambi si kyangu naye nga kitalo nnyo ekya Nambiru Jamila kyevula bagambe nti ennaku enkutu olw'ensonga Nambiru abadde yagenda n'akakalukana mu ggwanga lya Saudi obulamu bwali butandise okukyuka ate kati bwafiiridde ebintu bye ng'abikoze biweze ennyumba ng'azimba emmotoka ng'aguza amaduuka ng'alina ate essaawa zino afudde. Musubscribinge